Alright, omulabi waffe omulungi wa Saviour TV ankwaniriza nnyo olunaku olwaleero ne nkwebaza gy'otuusaako engalo ne mbakulisayo mwenna okuva mu kulonda okwasoose okubeerawo kw'aba President n'ababaka ba Parliament mu Kibuga District ya Uganda okutwaliza wamu. Mu kaseera ke kamu ne mbasaba nga bannakibuga okuba nga tukuuma emirembe mu mbeera ng'eno naddala gye tuli n'ebyobufuzi. Mu kaseera kano ku Saviour TV tukuleetedde omu ku abaabadde mu lwokaano luno, omukyala Nyosaba. Tubeete ensonga ezimu ze twogeramuko naye oboolyawo abeeko naye obubaka bw'abo bannakibuga oluvannyuma lw'akalulu. Atukwaniriza nnyo Honorable. Neyanza ssebo kunkyaza. Nze Honorable Nyosaba Jacqueline, omu ku bakandidates abadde bavuganya eky'omubaka omukyala mu Parliament era nga mbadde neesimbyewo independent. Naye abatulaba mbalamusizaako mwenna bannayuganda bannange bannakibuga, mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nyosaba Jacqueline bakulisa akalulu. Mwebale bannayuganda kulonda, mwebale kulaga buvumu, mwebale kwagala ggwanga lyaffe awamu n'ekibuga nga district yaffe mwebale kugyagala. So Honorable tukulisaayo mu kalulu ako akabadde akakasammeeme olyawo nga kagendemu ebintu bingi. So mu kaseera kano olina obubaka obw'enjawulo bw'oyinza okuba nga oyagala okutuusa eri bannakibuga mu ngeri y'enjawulo. Njagala tutandike ne banno abadde mu kampu yo, obubaka ki bw'oyinza okuba nga obawa essaawa zino? Bannange bwe tubadde tuvuganya mbayezaayeza abawangudde akalulu, abataawangudde nga nze nammwe mbasaba tugume nti ye district yaffe ekyaliwo, Uganda yaffe ekyaliwo, tukyasobola okugezaako omulundi omulala naye nga tukkiriza nti Katonda yalonda abakulembeze era Katonda yakoze ki? Yalonze, yasazeewo ate ne bannakibuga baasazeewo. So nze nga Nyosaba njezaayeza abo bonna bonna abawangudde naddala wano ekibuga. Ndi musanyufu nti NRM yawangudde. Ntandika n'okwebaza mwenna bannayuganda ne district yange eno Kibuga District, okusookera ddala mwebale kulonda President Yoweri Kaguta Museveni era mmuyozayoza nga President waffe, yeebale kuwangula akalulu ne bannayuganda beebale kumulonda. Then nga district yaffe ndi musanyufu nga Nyosaba nti NRM yawangudde, bonna bawangudde newankubadde nze nga nze naye nvuddeyo independent naye ng'abantu badde bakimanyi ndi wa NRM era nga Nyosaba ndi musanyufu newankubadde ebyaliwo byaliwo, nze okukomawo independent nabannyonnyola ensonga ezimu ku zankomyawo naye ate bannakibuga bazzeemu ne basalawo ne balaba nti nno mu butuufu omukulembeze gwe balonze alina okutwala maaso ekibuga era nga nze Nyosaba muyozaayoza era ne nsaba nti twongere okukuuma obumu, twongere okwagaliza district yaffe nga Kibuga, ne nsaba abalonzi twongere okukwatagana nti abadde tawagira Nyosaba oba abadde tawagira yayiseemu, twekuumeekuume kuba kati Katonda yasazeewo ne bannakibuga baasazeewo. Kati nga nze Nyosaba akkiriza nti Katonda yalonda, yalonze mu buli mbeera yonna. Kye nsaba nti bannakibuga twekuumeekuume, tugondere abakulembeze abayiseemu, tubaagale, tubawe omukisa baweereze nga Katonda bwe yakoze ki? Bwe yasazeewo. Ate nabo ne mbakubiriza obutatondawo mpalana eri bantu abo nti Nyosaba yanneesimbako, abatampagira, kitegeera. So tubasaba bakulembeze omulamwa gw'obuweereza n'obukulembeze okugatta abantu okulaba nga Kibuga District egenda maaso kubanga tubadde mu kuvuganya nga ffenna kye twagala kiri kimu, tulaba nga Kibuga ebaddewo etya, obukulembeze bwa Kibuga bubaddewo butya era ani gwe bagikwasizza. So oluvannyuma ng'abantu basazeewo ne Katonda n'asalawo, tukkirize era nabo tubasabe baleete enkwatagana mu Kibuga District, bakole ebyo tubadde tubasuubiramu. Nze mbadde ku district councillor era nga abantu b'e Nakasozi ne Muwanga banneesigisa emyaka 5 nti ekisanja ekyaffe kikyatambula paka Gwakutaano, bwe kinaaba kituuse ekyaffe tuveewo ate n'abalala be balonze bakole ki? Bajje. So nkubiriza mwenna n'abalala bagenda okulonda enkya era nga nsaba bannakibuga twongere okulonda NRM
okutandikira ddala ku LC5 paka ku sub county level. Tulonde abakulembeze be tulabamu omugaso abagenda okugattako district yaffe, abagenda okulaba nti mutuufu tubaawo tutya. So kye mbakubiriza naye nga bannakibuga nze mbeebaza akalulu akangi ke bampadde, mbeebaza President Museveni okumulonda, nga Niyonsaba mwanjagala, neebaza bonna bonna abanteeseteese, abawagizi baffe ab'enjawulo ababaddewo okulwange nga Niyonsaba, mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. N'abatannonda mbeebaza kubanga oboolyawo baali balina ensonga zaabwe oba baalaba nga Niyonsaba ku luno si ye mutuufu tasaanidde, naye ng'oboolyawo bo balaba oyebalizaayo. Mbeebaza kubanga ekyamazima kiri nti buli muntu aba n'ensonga lwaki takuwagidde, aba n'ensonga lwaki akuwagira. So nze nga Niyonsaba naye naddala abawagizi bange bambi mbeebaza, mwebale kunzikiririzaamu, mwebale kunteekateeka, mbaagala nnyo. Ku luno tetusobodde kimakinga naye tugume, Katonda ye asigala ateekateeka mu buli mbeera yonna. So kyenyinza obbagamba nti butuufu tuwe abakulembeze abalondeddwa ekitiibwa nabo bakituddize, omulamwa gubeere gumu gwa kutambuza Kibuga kubanga Kibuga yeeyongerako era nga buli kimu kitambula bulungi. Ly'essanyu lyange Niyonsaba kubanga byemu ebyali bitulwanyisa Entebbe. Tulabe tubaddewo nga twagala biri bye tubaddemu ne muyisiŋŋanya ebigambo to some extent bibaddewo lwa kalulu. Naye kati oluvannyuma lw'okuba nti bino byonna byawedde, nze nga Niyonsaba abakulembeze bonna abalondeddwa ngenda bbawa ekitiibwa, ngenda bakkiririzaamu nga abakulembeze bange mu Kibuga district, naye mbasaba babeere ku mulamwa gwa buweereza, babeere ku mulamwa gwa kulaba nga Kibuga, nange Niyonsaba kijja kunsanyusa okulaba nga Kibuga yeeyongerako kubanga gwe gubadde omulamwa gwange, okulaba nga Kibuga olwaleero bw'eri, enkya yeeyongerako oluvannyuma lw'emyaka gino 5. So kijja kunsanyusa nnyo nga ndaba yeeyongeddeko, naye bwe naaba teyeeyongeddeeko kijja kunnyuma ng'omuntu kubanga ekyamazima kiri nti twagala district yaffe nga tugira yeeyongerako. Ntegeeza eyinza okuba entandikwa ya banna NRM okutabagana musuule emabega obutakkanya mbadde nabo. Nze nno nga Niyonsaba sibadde na butakkaanya na muntu yenna, naye mbadde ku kituufu nti mbadde njagala okukola nga district butuufu etambula. Oboolyawo nali saalaba mw'oli naye Kibuga okumanya olwokuba nti nno bo bwe baasazeewo kuba nze nzikiririza mu nsalawo y'omulonzi, etteeka libagamba musaleewo ku mukulembeze gwo. Kati bwebanga baasazeewo ne bagamba nti Niyonsaba obadde okyabulamu katugende n'ono, so nze mbeebaza kubanga ensalawo yaabwe twagirabye, naye okutabagana sigamba nti nze okujja okwesimbawo nti oba nali mu nkaayana oba mu kwonoonayonoono oli, nedda nali nina engeri gye nkirabamu naye ate abalonzi oluvannyuma lw'okusalawo nakkiririza mu kusalawo kw'abalonzi tebaasazeewo. Naye sirina lutalo na muntu yenna, ekibiina kyange NRM nkyagala nnyo, nzikiriza mu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era neebaza bannayuganda okulonda okumuwa obululu obungi. Ne ŋŋamba ne bannange aba opposition abo tibajje batwegatteko, bajje batwegatteko kubanga bw'otunuulira essaawa za leero era kiri kye nsabye nti abaayiseemu buvunaanyizibwa bwabwe kati okulaga obukulembeze. Abantu ogenda kubagatta oba ogenda kubasembezayo busembeza. So ekyo kye kigenda okugattako ekibiina kyaffe oba okukitoolako. So boolokedde olusozi lw'amaanyi oba olutalo lwa ddala okulaba nga bali aba opposition babasembeza kuba kati essaawa za NRM yawangudde ekibuga yonna okitegeera. Twetaaga bannaffe bano obutabaleka mabega, tutambule nabo. Oboolyawo bayinza n'okulaba ettaala, bayinza okulaba ekitangaala ne badda mu kibiina then Kibuga n'etambula. Bino ebyobufuzi bibaddewo okweyuzaayuza nti buli omu alwana, naye okulwana kwaffe kubadde ku nsonga emu, buweereza bwa Kibuga. Nze nga Niyonsaba okulwana kwange kubadde kumu, kulaba nga Kibuga etambula bulungi, kulaba nga Kibuga efuna omuntu omutuufu. So nsaba abaayiseemu bambi bawumbewumbe, batuwumbewumbe ffenna, baleme tulabanga balabe, baleme tulabanga abataabalonda oba abataabawagira. So batuwumbewumbe oluvannyuma lw'okuba nti Katonda yasazeewo nti be bakulembeze be tulina kuba Katonda yalonda. Kati Honorable Niyonsaba ye azzaako ki mu byobufuzi, tugambe nti abisiibudde? Nedda siyinza kubisiibula, naye bannakibuga ne bannayuganda nti kiki kye ngambye nti obuweereza buva eri Katonda. Katonda bw'anaaba asazeewo kumpa obuweereza mu kirala era nja kubuweereza, naye bwe kinaaba kigaanye
nja kukola ebintu ebirala naye kijja kunsanyusa nnyo nga ndaba district yange ekola ki yeeyongerako. Ate n'ekirala ne nsaba nti bannaffe bano abalondeddwa tubawe omukisa baweereze nga bannakibuga bwe basazeewo. Mu maaso eyo tuliraba kye tuzzaako. Baliba bakyasobola okuweereza tubawe era omukisa omulala bakole ki baweereze. Bwe kiba tekisobola tomanya bannaffe bano yonsala tuliba tukomyewo oba tetuliba tetukyasobola oba waliwo n'omulala as long as alibeera mu line eraga nti ayagala buweereza bwa kibuga nange ndiba musanyufu nga omuntu. Kale obubaka bwa Honorable Niyonsaba abadde avuganya ku kubeera omukyala Kiika Kibuga District newankubadde nga oba oli Mukama teyamusobozesezza obubaka bwawa bannakibuga ne bannayuganda okutwaliza wamu ne banna NRM n'abatali bonna okutwaliza wamu. Honorable Niyonsaba tusaba abawagizi bo oba oliawo bawa obugambo obusemberayo ddala bw'ogenda okugatta ku kwebaza akalulu ke baakuwa. Okay, abawagizi bange okusookera ddala ngaera bwe nabagambye mbeebaza bambi mwebale kunnyererawo, mwebale kundaga mukwano, mwebale kunteekateeka kuba kati Niyonsaba sikyalyolera nkyusidde ddala naye si buyinza bwange si busobozi bwange wabula bubadde busobozi bwammwe. Era ne nnyongera okubagumya nti mugume kubanga nkimanyi omuntu wawangulwa kiruma naye mu muzannyo guno oba mu nteekateeka ng'eno wabaawo omuwanguzi wabaawo n'awangulwa. So twakkiriza nti twawanguddwa naye mbasaba okuguma n'okwongera okugumiikiriza ate n'okuwa ekitiibwa abo abazzeewo. Tubawe ekitiibwa tubawuliremu ng'abakulembeze baffe ne Bayibuli ekyogera nti abakulembeze bawenga ekitiibwa tubawuliriremu emirembe tulabe nga tusobola otambuza district yaffe kubanga omulamwa gwaffe era ng'ogera nga gukaatiriza gubadde gumu kulaba Kibuga butya bwe yeeyongerako. So nsaba busabi twongere okusabira bannaffe abazzeewo Katonda abasobozese bye tubadde tuluubirirwa byonna babiteeke mu nkola. Ebinaaba bigaanye then tujja kulaba maaso awo gye tuli batuzzaako naye nga abawagizi bange bambi mbaagala nnyo era mbasuubiza okwongera okukwatagana nammwe okuba nga tuwuliziganya mu ngeri ey'enjawulo tutambuze Kibuga maaso tetukomya wano mukwano oba buweereza bwaffe ffenna tulwane tulabe nga district yaffe yeeyongerako naye nga si kulwana lutalo lwa mpalana lwa butagatta ku district yaffe wabula tulwane olutalo lw'okulaba nga Kibuga yeeyongerako. Naye nga mmaliriza era nyongera okwebaza obululu obungi bwebawadde President Yoweri Kaguta Museveni. Neebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kulonda President era President naye muyozaayoza olw'akalulu akangi ke yafunye n'obuwanguzi era nga tusuubira bingi mu ye ng'era bw'azze akola mukadde waffe ayongere okuteekerateekera Uganda. Kati mu mwezi ogwokutaano mugenda kuba mufundikira ekisanja kyammwe nga bakansana buli mukulembeze yenna aliyo mu kaseera kano. Bubaka ki buyinza okuba nga owa banno mbadde nabo mukwasaganyiza emirimu kuva 2021 paka kati? Okay, okutandikira ddala nga sinaba kubawa njagala okubeebaza mu ngeri y'enjawulo bakansalazi bannange District Council Kibuga. Mbeebaza olw'obumalirivu olw'obugumiikiriza olw'obuweereza na buli kimu kye mulaze okwagala district yaffe eno. Kubanga ekisanja kino tukitambuza ffenna kanso y'ekibuga terazeeko mivuyo gyonna nga waliwo enkaayana zonna oba emivuyo gye twenyigiriddemu. Njagala okwebaza buli ssekinnoomu akola district council y'ekibuga akoze district council y'ekibuga okutandika 2021 paka Mukama wagenda otusobozeseza okutuuka mu Gwokutaano nga tutandikira ddala ku Mukama waffe Mwami Nsiiro Gerald Kalunda wava munna abadde chairman waffe wa district. Njagala okumwebaza mu ngeri y'enjawulo abadde Mukama wange tambuza kanso abadde Mukama wange tambuza district yaffe bulungi tuweereza bulungi abantu badde basiimu era enkya bagenda kumulonda naye yeesimbyewo ate yeesimbyewo era ne mukwano gwange era bwe tutudde mu kanso naye olw'okuba oli wa opposition siminaako buzibu naye olw'okuba nti nno yandibadde atwegattako. So Mukama wange mbasaba mumpeera akalulu enkya
ka LC5 ekisanja ekimu tekimumala aweereze ayongereko emirimu gye tubadde tukola ku district kubanga nze mpeerezaako naye aweereza bulungi ate district agyagala. So ba councillors bonna kusinziira magombolola ag'enjawulo bambi mbeebaza mikwano gyange mwenna mubadde mikwano gyange mbadde lead of government business mu council tubaddengawo mu mbeera yonna abanneesiga abadde bampita vice mama. So mbeebaza siyinza kubamenya amannya gammwe mwenna naye mbeebaza nga bwe tubadde tukwatagana bulungi abadde banjagala abadde bampuliriramu emirembe babadde kwegamba nga district tugikutte bulungi. Waliwo bannaffe abavuddemu abatasobola kudda kwesimbawo nammwe mbasaba busabi tetutuula butuuzi olwokuba nti n'obuweereza tutuuse ekisaanyi tubuyimiriza tusigale nga ne gye tuli district yaffe tugyagaliza tugirwanirire tetusirika we tulabye ekikyamu awali ekituufu era twebaze ng'abakulembeze kozi kigambibwa nti once a leader you always be a leader. So kati ne gye tunaabeera yonna tusigale nga district yaffe tugirwanirira n'abalala abasobodde oba abagenda kubanga enkyawe babalonda abanaasobola okukomawo mwongereze we tukomye ffe mulabe nga omulamwa guli gumu kulaba nga Kibuga tugyongerayo. So mu ngeri y'enjawulo bambi mbeebaza district council omuli speaker waffe Kyomya otubeeredde omuzadde otuteeseteese nkwebaza deputy speaker Yamaani honorable Sherina abadde mukwano gwange Kaitesi mama Latifa banange Aisha Nkandwa mwenna honorable Muzeeyi mwenna wabula omu bambi kitalonyera Mukama yongera omuwa ekyomule ekyemirembe omu ye yatuvaako kansala Ivan naye bambi tukwataganye bulungi. Mbasaba omukwano tegukoma mu kanso tweyongera okukwatagana n'okubanga omulamwa gwaffe guli gumu district yaffe eyimiriddewo etya. Mbaagala nnyo Mukama abankuumire abampeera omukisa. Amina. Mu kaseera ke kamu obadde ne ttiimu gyebadde okola nayo mu kunoonya akalulu mu kuwinja akalulu wano nawali nabo oba oliawo bawa obugambo obudaabuda mu ngeri y'enjawulo. Ttiimu gye mbadde nkolagana nayo ebadde nnene bambi banteeseteese Honorable Kaitesi abasinga obungi badde bamumanyi abadde diehard abadde mbeera ku lusegere Honorable Sherina mama Latifa Mwami Elias Erwamata Chairman bannange njogeraani ndekaani abantu badde bangi bambi bajja abamunyiza obutaboogerako naye nga okuba nti bangi naye nga mbeebaza okunteekateeka mbali nakyogeddeko banteeseteese kwegamba bandeze bandaze nti nsobola banzikiririzaamu ne banzijayo okunjolesa eri abantu naye mbakakasa nti Katonda bw'ati bwe yasazeewo era tugume kiganye ku luno tomanyi oguddako kiyinza okukkiriza ate n'ekirala nti endi ensonga gye mbadde njogerako enyo gye twali tuyimiriddeko tubadde tufuba nnyo okulaba nga Kibuga ebeerawo na buweereza bulungi. Tukkiriza nti Katonda abakulembeze be yalonze bayinza okusingako ku nze nnyo nsaba so tukwatagane nabo naye nga mbeebaza mwenna mwemanyi mujja sigala muli mikwano gyange nja kubaagala tutambuze district yaffe kubanga ffenna ekitugatta kiri kimu tuli bannakiboga tuli bannauganda. Baagala nnyo kyenyinza okubagamba era mbawuliramu emirembe era mbawa ekitiibwa ekisembayo. Mukama abankuumire abampeere mwenna nammwe bye musinga okwagala. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzege Honorable Nyosaba olw'ebigambo ebyo abyosobodde okubanga owa bannakiboga ebigambo bya ssuubi bigambo bya magezi oba oliawo abajja kuba babifunamu kinene ddala. Naawe mu live waffe mulungi wa Saviour TV tukwebaza okubanga obadde okyatwekumiddeko era nga wano we tetugenda kusukkawo amubeere bulungi mweraba.